njagala mu nfaanani ndowooza muwulidde nammwe bwe njagala mukole ki n'olwekyo gwe bw'onooba olowooza nti ojja kkakanyala nze nja kukuweeta nkugolole era ono ye mwana muwala Hope Shifah. Hope Shifah nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Mujebaleko bassebo. Ekisaawe Viper kye kiriwa? Nsigale wano Ekyettaka then nkwate eno side kale tweyanziza. Junction kale tweyanziza. Hello? Wanji? Kati bandagiridde mpisiza ku St Mary's. Ne bangamba nsigaleko nga nzijjayo. Hello. Mpisiza St Mary's. Oyitiza ki? Mpisiza St Mary's. Waliwo ekikuba ekikkirira ekiringa ekyettaka okikutte? Nkikutte bagambye junction. Kati kkirira ogenda kulaba waliwo ka junction. Then nkwate right? Wali kuliko akapande ak'omuzikiti. Ngwerabidde. Toyambuka kasaawe then kkirira bukkiriza akakubo katinitini. Kkirira ogenda kundaba nyimiridde ku main road. Oyambadde colour ki? Nyambadde t-shirt ya black ne gundi neki? Ne blue jeans. Yakuba nkulaba cause ndi ku main. Kale kuba already ndi wano mu junction. Kati noonye muzikiti okusinga kubanga ogambe situuka. Akasaawe oleka kyambuka kasaawe tokituukako. Ogenda kulaba akakubo kakkiri akatinitini kattaka. Ku mukono ki? Ku mukono bakuyita gwa kandape oba ovuga driver beera kyengulu gw'ekyemmanga. Left passengers kale. Ndi kunoonyaawo nno kirabika ndi almost. Tovaawo nnyo ng'ovudde ku ssomero? Kiririra ddala buga. Kati ndi mu katawuni wano kali busy. Jangu. Kale. Waliwo eno bridge. Owetadde wa Shifah. Otusa ku St Mary's. Essomero lyennyini ndisuuti ndiyiseeko. Kirira ekyo kikuba ekiringa ekyettaka? Yes. Oli mu motoka ki? Ndi mu Alphard ya black. Alphard ya black? No, sinakulaba. Weyongere maaso omuzikiti waba guyita batya? Kati bridge. Bridge eno. Bridge. Tutulabye bridge eno. Anti tugenda gisala. Kanyongere embuuze. Leka mbuuze ku bana. Buza akasaawe. Mujebaleko bassebo. Mbuuzaako akasaawe ka St Mary's Viper. Viper ya. Tukirese mabega. Kati waliwo omuzikiti waliwo eriweta ku muzikiti. Waali ayimiridde mukwano tudewe bale tofaayo. Ajja kutulaba ono. Kale katukyuke omuntu omuzibu aba muzibu. Agambye bali naawe abo tebalalika tebalina adde ekikumi. Naye we batulagirira waawo. Naye yagamba mumpe 13,000 mbatwalewo. Omuziki omanyi tubadde tugenda ate vuga tugende wala nze kyoba olaba mbuuza. Hello. Yes. Tulabika we nagambidde nti tuli mu katawuni bikindooza nga tutuuse ne we tulaga. Mubadde muvugidde ddala ne muyita akasaawe. Twayise anti wenkugambidde n'ogamba muvugire ddala nga ffe twatambudde dda. Mukomewo nga mudde eno kasaawe. Mujebaleko ssebo. Mbitundu wano waliwo wali omuzikiti. Wano eno lyo ndi erigenda ku kisaawe kya Viper. Tweyanziza kwataawo. Tweyanziza. Hello? Shifah, oli noddawo mukwano. Nze n'okulaba. Kaakati batulaze erigenda ku kisaawe ne batulaga n'eri ne lijja ku muzikiti. Jangu ku kasaawe wennyini gwe bagambe bakulagirira akasaawe. Waliwo bakugambe St Eliza Medical Center. St Eliza. Kati wali wano kasaawe nyini wenyimiridde. Fenno twali tumanyi from the main road because you kept on saying main road. So ku main road lino eryeno. Baffe tuli bali munda enewe nange ndi mugenya mukimye naye bali munda kyovala banze ku main kupiikinga naffe twasose kubula. Wakati ate batulaze omuzikiti guno nagwo mulala.
tuwese nawe kubanga oli atulaze kino kye kigenda kasaawe kino kye kidda ku muzikiti kuba wedde ogamba nti waliwo kubo agambe mugalu zone omuzikiti baguyita Masjid Hamid oba Masjid Hamid kale mugalu zone kale ekikulu kasitatu nadi kyesimanyi tate tukwata ekyokukisaawe Kyagulanyi Street kati ngolesa Kyagulanyi Street katusoke tukwate erijja ku kisaawe byonna tugenda biraba nga tukutte eryo watuka kasaawe ngenda kubankulaba kati awo kyekyangu ekyo jangu kasaawe kumaofa kakasaawe kale mukwano omanyi emirundi gye twakakuyitako fine wayi nde mutuweta ate singa twategere ndi mutuukire ddala ku kisaawe then kati wa kati from the muti okudda eri kati wenyini ku muti awe wali tukutwaleko naye tufune we twawukanira bwe budde bwennyini buno kati semakula mpa n'ekiri ekimuli kyaffe kye twa designs hello ali mukundaba ku TV kati alaba repeat how yes auma wana kale no sorry we wano street wantu jaita oh sorry okay Juniors kayingire fogena sembera awo twetererezaawo kwana wataba ku Baba TV tuyingiddewo tutuuse kubanga tukola surprise yaffe omanya abantu bagamba okay finally I've met her I love her hello what Inzele Shifah twawukana is a surprise. Bibadde byangu. Namukukuta nemukole enkwe Shifah kubale kujja mukwano. Bale kunammwe contrastinga semakula tuwe ekimuli kyaffe tugende ewajjajja tumutwalire love Shifah hello hi Shifah thanks for coming chibwa bananga ntisiteredde surprise empuuba yenze nzijja kati ne bwe mweddirayo kampe kano anti njagala kino banange okay mikwano we are coming through this is from JK Gift Hampers and our cake is from Bake for Me tuzekola surprise yaffe mikwano yes bye Bateka wano yes
happy birthday mami jajja friend oli mu byonna full package nenga gosanyukira oti omutegedde onsanyukidde simayire nungi ozimpadde ne dansi nontegedde ngeze nnyo wanneerabira bannange omubiri guno ngeza amatama tonzijukira bannange wabe wajjukiza jajja nzaani mujjukize tomutegedde oli bwoba okkirira lye ng'ogenderwemu eddoboozi noyambuka omutegedde tannabani amugamba amujjukiza nzaani mugambe munange nze Hope Shifah nakawombe wakuba eryalira esseeyo ery'okumanyagana munange nvudde ku Baba TV nagenza otunula nga babosi bange baŋŋamba Shifah leero 2 January olina kubeera kitende ngenza olaba endagirire ndeeta mu maka gano ew'omulungi ani Jeni omubwati omulabye metroni nenga olowooza ani yatumye Shifah ozani yatumye Shifah yagambye we love you so much ani munange muntu teba tewaba byakubbirako buli omu ateeba simanyi omuntu oba ali wano oba ali mu nnyumba oba ali bweru anti nze we bantuma wenzira iye nenga neyanzisa lwakuba sinnategeera bulungi toyinayo kale ndowooza bawala bange bani bonna bangi naffe weetuli maze kankutereeze munange nali awo omuntu naŋŋamba bannange akuyinako memories nyingi nnyo ebirungi bingi nnyo okoze ebintu bingi obaddewo nnyo mu byonna era ye bw'alowooza ku bazira ye gwe muzira we gwe hero we era teyandibadde waali singa siggwe wateekawo eddaala n'omuteerawo siteepu n'alinnyako okutuuka mu kifo waali olwaleero takwerabiranga era takitwala nti byonna bye wakola wayina obbikola nti byali bikakatikako ye bannange akwegomba abalala gye beegombera baani like that person she or he admires you nenga ng'omugezi bw'aba agambye obaana abani ng'obaana abameega oyo kwegamba bamuli okumpi basobole okugamba yeye ayagala nnyini bamuwe paasi kirabika chansi munange eweddeyo yasoose n'ateeba bawalabe mu bawalabe mulimu bayitirivu yabadde alina kukomaawo n'aganda nekwani ne kummeega nze kati kankube ennamba y'omuntu gye mmanyi agenda otubuulira ebisingako awo sikyo ate munange nze naakola kikati nze kankubire nze omuntu gwe nsuubira nze gwe mmanyi kati ye atugambe nti munnange kyajja bwe kiti era nsaba omuntu oyo akwate essimu munnange atunnyonnyola ebisingako awo naye ng'omuntu oyo eyantumye bannange akwagala nnyo manyi laavu eno simanyi bw'oyinza ginnyonnyola muntu eno egambye teriiko kankuba endala bwe ntyo wangi nange abamu mbanyiiza abamu bandaba ne mbanyiiza kankubeeyo okubiri tusabe bannange ffenna we tuli bisimilla
oba bansaasire ya time simanyi nze nataddeko ya time awera. Hello. Hello, Shifah mukwano. How are you dear? I'm fine, how are you? Sikulaba wennyimiridde naye oba oliwa oba oli luddawa oba oligiwa simanyi oba ennyonyi kusuule totunyonnyola ekisingako awo. Jajja mu surprise nze. Hey. Bawalabe, Auntie Lydia, Auntie Julie, Auntie Mega, Jajja Mukyala, Uncle Paul. Hello, how are you? Thank you for coming. Thank you. Kati ndi ne mami munange muwa obubaka bwe. Bannange yo auntie wange, Auntie Jenny. Yes. Bakende bapozingeko. Oh my God, are you surprised? Did you guess, Auntie? Yes. You did. Did you guess? Yes, She I did. Well, it's everybody, it's all of us. It's all of you, I said all my daughters. Hey, yeah, that's right. And you and Paul too. Paul was also Can part Paul. of the group. Yes. Yeah, so I'm here with Mom, Auntie. We just want to tell you that we really appreciate you. Yeah. You've been a very integral part in our lives. Yes. Like you've been. Thank you so we've learned much. so much from you. You're Also, very I love kind, you so much. loving. Auntie. Wanji. Hey. Baby, Amusirike. a minute please. Basweeti. Musirike mukatono tumale wano tusale cake. Wanji. Tewali gwe muntu gwe manyi mu bulamu bwange alina mutima nga gwo. Amina. Wanji. Oli muntu mwetowaze nnyo, olina ekisa, oli giving, abaana bonna obasomba, wabeerawo. So we really, really appreciate you, Auntie Jane. Thank you so much. My daughter, I love you so much. Tebasobodde naye nga bonna basendize messages, you know. N'ebigambo bimbuze byokugamba kati nga njogera naawe ne Shifah. Yes. Naye maama ali wano naye akwebaza agamba mugambe nti mwagala nnyo mutumidde. Akulira Mama nange nkwagala nnyo. Mama nange nkwagala nnyo. Ali wano akulidde naye agambye Amina. Amina. Kulabirira wakaawe webale kuyigirira. Amina. Yeah, so Auntie Jane, we really, really love you so much. You've inspired us to be the best of ourselves. Yeah. Yes. Tukuyigiddeko kubanga tokyuka. Ennyabo. Since nga nze ndi muto paka kati ndi mukazi mukulu, I'm in my 40s. You're still the same Auntie Jane. Humble, kind, giving. Okunganya obwana bonna babamu bajja bakolla. Njagalawo nnyo waliwo abato bangi olwaleero. Walimu mwena muyimirire. How you do that? Ate n'ofuna ne time n'ogenda mu kyalo mu byalo byaffe naffena n'otuyambako. So ne Mark naye akwebaza. You're very special to us, all of us. Okay. Yeah. Nice Shifah, thank you so much. My mami wange abera no ngakulaba Shifah so yanga yabera ngamba na gamba Shifah na akulire auntie. Mundabireko mami my fan. Mami ando mami kutumya ku Shifah ono. Yes. Wanji? Thank you so much to Babi. Okay dear, thank you too. Namwe mwebale kusiima bantu. Buli ndaba yasiima omuntu nga nsanyuka. Kitegeeza tusiga ensigo ennungi abalala okuddamu amaanyi okuyamba.
abantu bali bakoowa okuyamba nga tebabasiima. Naye wano muwewunyisa omwagalwa wo tusiima abantu baffe. Obubaka obanzidde no bagamba mami wammwe asiimye nnyo nnyo agenda kwongera okubaagala nga bwe kisoboka. Amiina. Oyo anti Metroni omugole tagwa. Hello. Wanji. Bade kugamba nti anti waffe wanjawulo buli omu asobola okumuwaako n'akane. Muwombe ali very muwombeefu ate nga mukozi. She's a nurse and then she does her nursing work n'amala n'agenda n'alima mu byalo byaffe n'amala n'agenda n'alabirira abaana balabirira n'alongosebwa mami waffe awaka. We can't even give her anything kumwebaza for being there and standing up all the time. So yeah, she's really a special person. Thank you so much. Auntie Olabye, you're loved and appreciated. Thank you so much. Bakusiima, bakwagala. Yes, n'ebirungi byo babiraba. Beebale nnyo, beebalire ddala. Naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Anti asanyuse bannange. Wanji? Kwebaza nnyo omulimu ogwo bannange. Amiina mami weebale kusiima. Nze mu kiseera mbeera nkutunuulira bw'olaba mukyala aba alina takulaba. Amiina. Abeera agamba n'oteekeraako Shifah talina kugagwe tokuwa Shifah n'ebyo wabiraba ebimu oddamu n'obiraba ebimu n'abiddamu. N'abiddamu. She really likes you. She always says, oh, muwala alina empisa ennungi. So thank you so much. Thank you. Neyanziza nnyo. Anti Jenny abadde abawaamu kaluulu ke akabasiibula. Bagambye bye auntie. Bye bye. We love you so much. I love you too. From everybody. Kale mukwano bye. Kale. Waliwo obubaka buno bwe nnina wano. Happy birthday. This is Mark. This is Mark. Hello, Auntie Jane. Happy Mark. birthday. This is Mark, Lydia's husband. I want to thank you so much for sharing with the children from the garden, the bounty of the garden, and keeping up the garden for Lydia, the property. So thank you so much for your help. Omuwulidde kati n'wabaawo noono. Hello, happy birthday. Happy birthday to my to you. wonderful, beautiful, vibrant, joyful, happy all the time Auntie Jane. Yes. Bernard, we're so happy That is to celebrate you as a special person. You're special to all of us here. This is Lydia. I know you know how we feel about you. Thank you. Ninda omwana omutwe gu crowninga paka kabebe kava nikakaba ninga makaka kwate. At that point wali tokyasa ku. Era abadde yeye. Oh my gosh, there's so many memories with you, Auntie Jenny. I love you so much. Like I said, you have this is why to because from an early age you taught us to be nurses. This is why we're all nurses because of you. Another incident. Basawo bonna lwakuba ggwe. Me and the other kids of Chipirike. And always get in trouble. Oh my gosh. Then of course the masterpiece I had forgotten. So Mom told us to tuina kugenda kurubia. We used to go to pray kurubia wa kuruheri kurusozi wali kanisa ya Bishop Makumbi. So we used to go up there and pray all the time. We loved it up there. So one time we go up there on a Saturday and Mom zirika mama ngatugamba temugezane mugenda
ku church waliyo embaga, you don't go there, don't go. Today's Saturday, don't go to church. But because we wanted to go all the time and we wanted to sing in the choir, netumugamba tujja kudda biki, we just gonna sing waliyo embaga. So she let us go. Nanga mukomewo mangu by 5. So we went kulubya, nze Juliana. Netugenda kulubya. Abagole ne babejjira ne babagatta. Bwe baamala obbagatta abagole. So funny. Omusajja n'agamba temugeza ab'ekasubi we mulinnya emmotoka bwali bu taxi nga bugenda ndooza ku reception. I think we were so young. I think I was like 9 years old and Juliana was like 7. Or maybe I was 10 and she was like, yeah, because I don't remember, but I know I was like 10 or 9 years old. Anyways, they took in lazy na yomukolo, of course. Kati. Omusajja yaddamu 3 times. Temulinnya emmotoka tetugenda kujja Kasubi. But because, you know, we were kids, we were curious, abagole, biki, nengamba Julia tugende. Julia nagamba omusajja gete bagenda kujja, kasi tujja kudda. Bano balimba ne tutuula mu taxi ko Kameme. Ne tugenda. Naye nageranga neetegereze konda bajje batutwala. I must have been younger than 10. Kati kyendowooza twagenda oba ku YMCA somewhere mu kibuga for the reception nagenda okulanga obudde bugenda oba sanga zibezinga 2 ez'ekiro naye nga buzibye. I thought it was late. Naye kati nga Julia nangamba tugende nga mugamba tulindeko wala okusala cake tugende nga mga ye tugenda wa nga tetumanyi gye tulaga. So me being the sharp one again, Mbuza guys. So where are we going from here? And I'm gonna get over where somewhere. Oh, I don't know. Anyways, netulinye motoka. Emotoka mbaddengize katika nzijeko obubaka. Kale. Hello. Yes. Hi, Shifah, how are you? Hi dear, I'm okay. How are you? So you can talk to Auntie Jen. Sure. Yeah. Sorry guys, I'm starting work and I have a few minutes. Hello? Hello? Yes, she's listening. Mugambalo. Hello. Oh, Hello, my Auntie daughter. Jen, hello. I'm Happy very, birthday, very my mama. grateful. Happy And birthday. very happy. Congrats on your birthday. I love Thank so you, much. my daughter. Thank you for everything you've done for us. Yeah. Thank you for raising us. Thank you for giving us the foundation of a nurse because of you. Yeah. I literally saw you help these ladies give birth since childhood. And I've gotten inspired by that. Thank you so much. You know, all of us are nurses, all of us. Wow. You know? That's amazing. You know, I remember after my Nabone babera inspired. Thank you so much. We love you so much. Thank you, my lovely daughters. Thank you with the being a mother to us in every way. You're my mom, and I love you so much. And I love you so much. Amina. Checho. Mwebale nnyo baana mmwe. Agambye baani baliwa? You have a big heart. You have such a big heart. Mukama akuwecho singo okwagala Mukama akuwangalize akuwobulamu wate ne weeyongera ng'okula till now you're still working, you're still a functioning nurse. I mean, we're so blessed to have you in our family. You know, we thank God for your life every day. Mukama tuweera omukisa amina ngutwalira ddala webale obulamu akuwangaze amina akuwangaza obulamu akuwa kyoyagala akuwa emirembe buli kimu kyonoonya mu busimu n'omukama akutuweere omukisa Auntie Jenny. Amina. Happy birthday. We love you so much. Yes. Hey, wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord.
name, how wonderful is your name, oh Lord. How beautiful is your name, oh Lord. How beautiful is your name, oh Lord. How beautiful is your name. How beautiful is your name. How beautiful is your name, oh Lord. How beautiful is your name. How beautiful is your name. How beautiful is your name, oh Lord. Hello? Okay. Tumumaliriza. Munange bakwagala. Mune wandigambye enjubisa Mukama mulungi bakuba bawulidde. Era bw'oba oyogera nabo bagambe ate ye yasanyuse nnyo. Waliwo ate. Happy birthday. Happy birthday. Cynthia. Thank you so much for being the best auntie ever in this worldwide world. Yeah. So auntie, listen. Tewaliwo muntu yenna nsi gwe mmanyi alina kwagala, alina buwombeefu, alina bukumiza, ali hard working, you know, like you. You've always been there, you know. Okubanga tuli bato, you know, like nze okutegeera kwange paka kati netegeera I've always seen you around. We have so many other aunties, well, not right now, but did. Then you always stood out and you've always stayed around and helped out despite that you have your own life. We know mulimu gugokolo gwa nursing. Thank you for being service to others. You are a true oh my God, I'm even out of words. How to express myself. Luganda oba Luzungu simanyi naye nga Gambye bakuwaane Luganda oba Luzungu tamanyi. Naye sirabanga muntu alina mutima ng'ogugwo. You know, ate nga toli boastful, yet you can be, because you've always had a good career, you've worked all your life, and over how many God knows, because of a midwife, because of one nursing, and on top of that, no imirira wate no kwera n'abazzukulu, you know, you've helped my mom keep her property, you've helped her okulongosa awaka, wewona nga wanyirira nosimba ebitooke, then you've helped us fenna mu byalo byaffe, you know. There is nobody like you. So we very, very much appreciate you. This is just a small token. You know how we feel already. Yeah. We just wanted to do something special for you because you're a very special person to us. Kati, Mukama, akongera okuwa emikisa, Mukama ayongera okuwa amaanyi, webale kukola mulimu gwa midwife n'ogwa nursing ogw'okuyamba abantu. Truly a nurse at heart. You know, that's why you've nursed all these other children too, from all walks of life. But you know, you've always welcomed all your friends' children. So, Auntie, you're a good example to all of us. Abasiinga wano kufe tuli basawo. But of course, initially, twali basawo, twasoma business, twasoma different careers. But being in America, obusawo bwangu okubera this team. So we had to go back to school. But I always remembered how happy you are as a nurse. So I'm very happy to tell you that I love this job of nursing. I love caring for people. Like rock yana kaniafe. So Auntie, we love you. We love you very much. You know that. I know you know that. Mukama yongera okutukuumira, you know. Your sister, my mom here, she'll send a message. When I get at home, she'll send a message. Kari Auntie, we'll talk to you later. Happy birthday. Enjoy yourself. Enjoy your friends. It's your day.
mukama ayongere okublessinga n'emirimu gyo gyonna gy'okola najja giblessinge. You're such a special person, you know. There's few people in this world omuntu basobola abantu abawera basobola okugamba nti this person is really true special, not only to us because we're family, but to your friends. They all can attest that. To all the people you work with, Auntie, thank you so much. You're very much loved. Kale tujja kuddamu twogere nabo namba tumidde ne Auntie Ted nawe tumidde nawe tukwagala nnyo n'abalala mwe namba tumidde, all the kids, all the grandkids, all the nieces and nephews, all the friends. Greetings from here. Kale, we love you so much. This is your Auntie Lydia, your singer, your auntie, your everything for everybody. Auntie different. Okay, obubaka bungi mbusaze nako naye kyemmanyi ofunye message. Nzifunye era nkwebaziza nnyo kubanga olugendo okuva gy'ovudde n'oluleeta wano nakyo si kyangu. Nga nange ndi excited okusinga n'omuntu omulungi, omukyalo ow'empisa eyasoma. Bagamba you have all it takes okweraga, no bossing around, but tewabeerako ekyo. So bakwenyumirizamu bambi. Kyensinza otegeera nti abaana bano abato bategeera tebaba balaba. Kwa ebintu ebimu bye banyumya byadda. Kati tuba tulina respecting abaana ne bye tukola around kids. Kubanga ebintu ebimu bye baleeta memories zadda gwe bimundozo bade tobijjukira. Naye bo ne bakulaga nti bakola ki baba balaba bategeera. So kati tuba tulina respecting abaana neeyisa gye tweyisa around kids abalaba Baba TV. Tubaako lwa Sundays basaawa 9 ez'emisana n'olwomukaaga emisana ziba saawa 10 nga Shifah akyalira abazira abaffe yonna gye bali. Olunaku lwa leero luli dedicated eri anti waffe, mami waffe, abamu bamuyita mami, abamu bamuyita jajja, abamu bamuyita anti, abamu bamuyita friend, abamu bamuyita sister, abamu bamuyita senge, kwegamba byonna alimu byonna. Abamu nti abazadde buzaazi like adopted okusinziira ku bwe muwuliddeko ebingi. Naye nga byonna tubadde tubikola mikwano nga tusiima omwagalwa waffe. Lwaki ndekako obubaka obwo ne tubwogera? Tewali kye tugenda kukuleetera nga tokirabangako. Keeko oziridde, tulese keeke naye obadde n'eyiyo. Engoye ozambadde. Byonna ebintu obirabye. Naye that message ebeera mu kintu ekyo. Lwaki omuntu aba akikoze? Yensonga lwaki oyinza obalaba TV naga Shifah boogera nnyo birwawo ffe obubaka buno tuba tubwagala. Ebigambo ebyo mwe temumanyi kwagala bantu ne mubagamba na kubalaga. Nze Shifah njagala nnyo oba njagala ndaga. Ate ngamba ng'onnina ngamba nti nkwagala, appreciate me ng'ondabako ng'osobola. Kati oba olina omuntu aba mami wo oba mukyalawo, keep on telling your wife nti I love you, keep on appreciating her. Omwami wo keep on appreciating buli muntu mbulamu bo, kubanga abantu abalungi tebalabika, abantu abalungi batono. So if you have that one person oba two, ne bwaba omulinako oluganda, si buli baluganda nti bakwatagana. Osanga omuntu nagamba nze munnange emikwano ginsingira eŋŋanda. Kati oba olina muganda wo mulungi, appreciate that person. Bw'oba olina mukwano gwo mulungi, mu appreciating. If you have a good husband, mu appreciating. A good wife, mu appreciating. Kubanga tebirabika. So Auntie Jane, Mami Jane nkuyitaani. Nze wandyagadde nkuyitaani. Mami jajja. Abazukulu bange mwenna muyimirire. Nzuno tutuno. Abazukulu tujje bakuyimbire namu akayimba. Abazukulu mujje. Abazukulu. Olaba bano bonna bazukulu. Sirina gwe ngamba. DJ. Tulindeko enyimba tuzuulira naye bino tetutera bifuna. Kati mbadde nteesa. Omanyi buli n'abagamba jajja muyimbire y'akayimba nga mugamba bakakube wali obwa radio abuwulira every day. Mulonde y'akayimba mukamuyimbire. Mama alina okulabirira abato sikulu fees okusoma n'ebitabo oluusi tebalina ng'ekyokulya okukikuna bana yatetekanya yayiya ebyensulako n'ebyokulya omukyala
akawambuka hospital ganezirinawo tazina natambulirawo wangi zalidde ku kkubo nga tewali ayamba aha mama mubutu tolina duplicate mama ndikwebaza ntya otali mama tolina sente mama tolina zabu naye omukwano gwa mama tegusangika mama wabeera nanyawo kyokuba omuntu nayakola bingi okundabirira mutukubireko mungalo ngamba nimwebaza ntya omukwano gwasenga tebisangika mama azeukanyekiro ensiri bwe zize mama natawana bambe nabika wakire yatunula nakeesa nga weebaka emirembe oyo ye mama atasangika senga wange mama omukwano gwa mama tegusangika katimba wano tomulinda kufa mama otwale ebimuli ku ntana kale muwa katono kolinawo ng'akyali musi kuba mama lwali kuvaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna bye wali mugambye maziga gokka wangi mama mugambe kati mubuulire balikwata essimu omukubireko akimanye omwagala oyo nditwala bingi teyatuukaka soma makatono k'omuwaye mwambe akasiima tusembere wano jajja kino kirabo kyo kikwateko bwoti ekirabo kyo kiriko emitwalo 3 ekyo kiri mitwalo 3 enyabo jejo gyetwetisse neyanzege genda otereko obubaka agenda atereke ayiseyo bwe yeesiga so kuno twataddeko obubaka nga bagamba happy birthday mami we love you so much keeke eyo katufune ekirabo kino ekirabo ekyo tuwanika waggulu tulabe kikwate ng'otunidde bagambye di our lovely mama Mijeni omuzukulu yono yekka ono mukulu wange abalala bonna baana bagambye we don't know what to say. Thank you is a very small word for the sacrifices you make every day. From your warm hugs to your reassuring smile. Everything has made every moment of our lives worthwhile. Words will never be enough to thank you for everything, Mom. We love you so much. Ne bagamba kino nakyo kirabo kyo batusitulireko waggulu kirabo kyo era ebiri munda byebyo kategedde bulungi mama n'ekyo kirabo kyo buno bampe kirabo mukube mu ngalo abazzukulu babijjeyo bino birabo byo byonna amiina bannange mukubireko mu ngalo 12 piece byonna mwebiri nga bw'obiraba awo birabo byo byonna bino katukijjemu
nga kiganiddemu njagala kuvaamu ekyo kirabo kyo mulimu obulala munda omwo. Amen. Okay, zonna ezo 3 in 1. Bino byonna birabo byo. Anti mwangazi wankolera. Abange. Eno yakugendako ku biici. Byonna birabo byo. Kino nakyo kirabo kyo. Banange. Bagambye dear mom. Bakabuubo. Bagambye. Dear mom, your unconditional love and care means everything to us. We can't thank you enough for giving us such a strong foundation and helping us excel in life. Yeah. We feel so honored and blessed to have you in our lives. Amen. Okay. So, Wanji. Amina. Bale se chiriwa. Okay. No namo mulimu ebirimu. Namo mulimu ebyamu. Namo mulimu ebyamu birabo byo. Sumulirako. Ayo birabo byo. Gomesi nebigenderako. Bana. Kumire muno. Nenga byonna bagamba they love you so much. Surprise ojogerako ki? Oyina kyomugamba omwayo obubaka? Jajja tukwagala nnyo webale tubeererawo. To organize a surprise eno ne Shifah. Basenga bange be bantumye obubaka bonna mbutuusizza. Webale nnyo Shifah webale kujja muko. Amina. Webale nnyo jajja. N'otubeererawo ku ssomero buli kimu. Webale nnyo jajja Mukama akuwa omukisa. Amina. Ono yasaana kwebaza. Mwakazeeko. Bannange nga batuteekateeka akambe tusaleke. Senga ng'omulungi bannange. Manange kwebaza nnyo senga kamire. Webale nnyo tubeererawo ffenna nalina eddalu nga mpalampa emiti. Naye wankuba singa tewankuba saalibadde kyeri. Singa si mukyala. Singa siggwe mukyala. Singa saakula. Naye neyanziza ono ye taata wange ate ye senga ate ye jjajja. Nebaza nnyo ne senga wange omulala. Bonna singa tebankuba singa tebaali bakambwe gyendi singa siri mukyala naye webale nnyo webale eddala byonna Mukama gwo omukisa omunene akuwangaaze obeerewo mu byonna Mukama yeebale byonna abewabweru bino byebirala omuzzukulu Sindi ekyo Angomaka amanyolima. Yes. Okay, birabo nga bwe bijja mpozi nga waliwo nalina kyagamba otherwise tugenda ebirabo bijje lumu mulete ebirabo tusale keeke tusiibule kafyu. Kino kyambazi birima Webale nnyo. gilavisi ne gambusi. Webale nnyo. Okay, kabatuletere ebirabo. You're welcome to our village. Thank you. Ebirabo babituwe. Bonna nibagala basi. Webale nnyo.
Werabidde okugwa. Kale bano kabateewo ya. Ebirabo. Abantu babano kyembagaddeko baleeta ebirabo. Baleese ebirabo. Baleese ekirabo. Medical Center fembi tuli bazaalisa naye mwagala nnyo kubanga buli wembera tandekerera bambi Merabu. I'm very grateful. I'm very grateful. Like muzukulu like jajja ono mwana banange ebirabo biweddeyo mikwano. Okay jajja waliyo ebbaasa yita bankayo ayina omu gwakwasa ebbaasa ze wako ayani accountant wa jajja yoyo. Okay tweyanziza katono nga tetunaba kusala keeke. Hallelujah! Hallelujah! Mukama mulungi. Kiseera kyonna. Weesiga Mukama naye akolera by'oyagala. Bayibuli egamba nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni. Naye nga tuli wano mbadde nsaba nina muwala wange gwe nkwasiza ebyange ne taata w'abaana naye mbadde njagala bajjeko wano twebalize wamu. Maama w'abaana oyo mweyitira maama w'abaana oli mutabani wange ono nze nzaala ono naye oli mukoddomi wange. Taata Deni jangu wano mbeebaze bano be mulaba tukuumaganye emyaka ndooza kati ago naye njagala buli mwana amanyi nti no tuzze tumulera. Buli mwana yenna amanyi nti yalerebwa abantu bano abasatu nze noono mwanguweeko wano. Mwanguweeko. Happy birthday Jajja. N'abalala bangi tebasobodde kujja. N'abalala tebasobodde. Kozi abaana nina bangi. Mujje maama. Bano abaana tubalezze. Mukwano tukwebaza taata. Mumanyize ndi mukyala musawo. Ntambula eno n'eri. Naye ne mbalekera abaana. Naye sibaamu nakweraliikirira. Sibeeramu nakweraliikirira n'oku. Manyeeko eriyo taata w'abaana, eriyo maama w'abaana, jjajja bw'anaayingirawo ng'aseesa omuliro. Mumpita mutya abazzukulu? Jjajjaani? Jjajja ki? Toyagala nonsense. No sense. Era bamwita jjajjaani? Nze ndi jjajja Kambwe era bwe nnyingirawo bwe nti mbafuukuuza ne bagamba mmwe mujooge maama naye nze Kambwe ekwateeko. Abazzukulu beeko obadde ki wataliiko sembere eno. Abazzukulu Mwamu wa Chepe oli mwana n'oli atudde eri mwana naye neebaza Katonda olwa famire yaffe eno kubanga eriweero extended ate nsuubira nti tugenda kujjamu abaana ab'empisa ennumi siwo njagala mu nfaanane ndowooza muwulidde nammwe bwe njagala mukole ki n'olwekyo gwe bw'onooba olowooza nti ojja kkakanyala nze nja kukuweeta nkugolole. Kale mwebale nnyo
mwebali taata Dendi omukote bamukwata ngalo sebo taata nkwebaza nnyo sebo kubanga wesiri oyimirira wa wali abaana bano taata Dendi nkwebaza Mukama akuwa omukisa ayaze ensalo zo azigaziye akuwe byosinga okwagala n'abaana mmwe ne bwe muli bamukuze ne mugenda wa temwerabiranga taata wa mwoyo ne maama wa mwoyo. Haleluya. Amen. Era abali eyo ng'olina omwana nga yeeweta yakulema gwe munsindikira onoolaba jamukolola babigenda kulaba ku TV bankubira essimu Shifa omwana twagala sagala abaana basagaliko maama wange naafa nga ndi wa myezi egyo ebiri nenzija nga ndukibwa baama abo boolaba bazaala abaana abo bajja banduka ntuuka mu P7 ne batandika okuŋŋamba nti ffe tetuli maama wo tuli baganda bo ne mbagamba bamaama okuva n'olwaleero nze ebyo ebyabaganda bammwe mmwe mumanyi nzize mbayita bamaama muli bamaama nendera abaana bano boolaba abo abeebazizza mbaagala nnyo kubanga banjagadde era bw'oba oyogera nabo mbagaye nti oli maama wammwe ndowooza ye yasanyuse nnyo n'okkirawo tabitegedde naye ng'ate mbitegedde ku mutima nange mbaagala nnyo. Ekyokubiri neebazizza mikwano gyange baganda baffe ab'oku kyalo kuno buli kisi yena gwe mbadde njogera naye banaye mwebale kujja kubeerawo ku mukolo gwange kuba si byangu naye mbeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebale kujja ate mwenna bamaama abali wano manyi abakyala abasinga bw'ogenda okula okumera ebbeere oba maama abaana mbakuze mu kkube ki ettuufu eritya Katonda n'empisa eza bulijjo bw'otaba n'amagezi amazaale oba nolowooza nti ojja kukula bukuzi n'abaana bo b'olizaala babeera bwe bati naye bw'oba omugezigezi ng'abaana b'emisota abaana obakuza bulungi mbalekera Zabbuli eya meka eya 23 ega nti Mukama ye musumba waffe era abaana mbayigirize nze abaana abanga abawano oba siriiwo oba wendi tewali atamanyi ssaala Namira oluwa Daizo oluwa Dante bano boolaba basindika essaala bebagenda tuwe essaala tutwala ku keeke mutuwe essaala tutwala ku keeke ayi Mukama Katonda tukwaza nti no otuwadde olunaku olulungi olwaleero ayi Mukama Katonda tukwaza nti no otuusiza jjajja waffe nga akyayimiramu ayi Mukama Katonda ayi Mukama Katonda tusaba omwongezi obulamu mwe ng'ali mu ssanyu Mukama Katonda ayi Mukama Katonda nga tugenda osala keeke Mukama Katonda otuyambe era tewali kibeeramu Mukama Katonda ayi Mukama Katonda otuyambe era otuwe omukisa ku lunaku olwaleero ayi Mukama Katonda otukulembere Mukama Katonda nnyo Yesu mwensabidde amiina njagala omwami wange agisabe emaliriza nga tugenda okulya keeke Mukama Katonda ow'ekisa tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kyotuwadde kwebaza nti otutuusiza ku lunaku olwaleero nga jjajja waffe akuza emyaka 63 egy'obukulu tusaba omwongere obulamu n'essanyu buli yonna gy'anaagenda nga yonna gy'anaabeeranga Mukama Katonda twebaza olw'abantu bonna ababadde wano ab'emikwano eŋŋanda Mukama Katonda tusaba bonna obawa omukisa buli omu gy'anaagenda era Mukama Katonda tusaba obateekeko obukuumi bwo mu linnya Yesu mwensabidde amiina. ayi Mukama Katonda tukwebaza nti okikuuma eno tuza munaku lwaleero ayi Katonda twongera okusabira buli muntu yenna azze ku luno omukolo n'abantu abasigaddeyo nalina abatazze yonna obakuume baleme tuuka ku kazibu konna ayi Katonda twongera okusabira jjajja yaffe ono omuwe emikisa omuwe emirembe oyongere omwongezaayo n'obulamu ayi Katonda era omuyambe asobole olaba abazzukulu n'abazzukulu ayi Katonda abeere ng'akyali mulamu ayi Katonda twongere okusabira ddaddi waffe atuweeredde ayi Katonda tumusabira omukuume omuwe emikisa ayi Katonda tusabira ne mami waffe naye atubeereddewo ayi Katonda tumusabira aleme tuuka ku kazibu konna ayi Katonda muyo n'omwana Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Bannange tweyanzizza abaana mubalabye
kati omuzadde ali ku TV agamba bannange omwana n'omuyimiriza wali n'asaba golooza bigenda veeri bimugwemu nga tomutrainize abazadde abamu amanyi nti bw'ogamba ku mwana obeera tomwagala bwe bamanyi ate nga Baba TV wetu tusembedde okuba nga tusiibula amannya Nakawombe Shifah Hope nga bulijjo oyita ku 0782 10-15-69-0702-56-21-57 sho ya leero oyizeemu ki nabagamba buli sho Shifah gy'aleeta tuseke keke tuziridde naye funa nnyo message omukyalo ono omufunyeemu ki nze Shifah njize ekyokuyiga nze Shifah ani atandyagadde by 60 years okubeera nga nnyambala kakondo yange nkyasireyinga nga nkyasobola sireyinga ayina eddiini yekola free ali happy ate omuntu yenna omulaba nga asanyuka bwati nze ndaba bulabi muntu ne ngamba kati talina mutima mubi ala keeki yaffe okubeera nga tusharing keeke zizo 3 eno bazzukulu be bagikoze bagaye happy birthday granny eno ne bagamba happy birthday Jane eno ne bagamba happy birthday mami Jane so zonna keeki zetu zisala yeah, means God is favor. God is favor. Zonna tuzisala era tubale tugenda bala kuva ku 63 tukwate akambe kaffe wapaupa nze njiteetera okunswaza naye ndowooza 4 3 2 10 5 4 3 2 1 0 Okay mbajjukiza jeke gift hampers kulabimuli byaffe byonna design yonna bagamba bugambi mpajjajja mukyala mwami friend sister kyonna kyoyagala nga bakikola bake for me ku cakes zonna ku price yo ate basomesa ozikola yes bagenda ku najimanyire eyo yabika emikolo giwedde olinda n'ogwe n'okola ebibyo n'ogambe n'atusangayo naye nga tweyanza naye nga batya tugamba nti mwenna abatulaba mikwano till next Sunday we love you so much tugamba nti bye bye webale nnyo webalire ddala Hope Shifah Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu thank you wetuli nnyo